Katonda wampa munange nsimye naye teri kalungi kenfunye bulungi abasajja beekuba embale ne betta olw'okuba abalwanira Nantaba abakadde n'abato n'abatasaana bonna beegomba okufuna kunze olw'okuba bulungi Mukama bwe yampa erinnya lyandi balwanya siirinyoome. Nantaba otaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba bayimba nti emboko zaake. Muga Katonda muggulu bwe mbanga mbe Nantaba nange era ng'omuntu muli munda nfuna obuswani. Lwaki totuyamba Nantaba oyogera amazima nti ono gwe njagala okusinga okussa omwana waffe omuto. Lujja obizige manya gange atulaba akaseera kano kennyini nyongera okubuzaako wamu n'enkwebaza okubeera nga office obudde n'olaba program zange ez'enjawulo zenkuweereza nga tuyita ku Carlton Music. Nyongera okutegeeza nti subscribinga, sharinga, likinga, kwegamba ekintu kino tubeere nga tukikwasaganya bulungi nnyo. So nga we tumanyi nti platform eno weri okulaba nga buli nsonga ebeerezze tutuuka ku top yayo ate still tetwerabira bottom yayo okubeera nga ate gwe atulaba ofunamu ekirungi ekisinga. Bwe tutuukidde olunaku olwaleero bannayuganda mukimanyi ekitambula omuyimbi Gerald Kiwewa yakwatiddwa naye ng'era ensonga zitambulira ku luyimba lwabadde yakata ebbanga eriise oluyitibwa Nantaba. Bakuba ndooza erinnya bali lyabasobedde ngo muyinza okwongeramu bye mwagala mmwe mumanyi. Mmwe mumanyi. Ewaffe wali omwana bamuyita Nantaba nga muwala ku kyalo gwe nali mbeera okwo. Naye ng'emigo gyonna bw'owulira abakayana n'abayomba n'abakola basya amanya Nantaba aguddewo. Emiggo nga gigeze. Nga gikaaba. Nga zaaka. Tebaliko ono tebaliko oli tebaliko mukulu tebaliko muto. Wano wendi negatiddwako kampu endala eyakwatagana okulaba nga beegatta ne Kiwewa okukola oluyimba luno kwe kuli omuwala the beautiful alabika obulungi of all season that's DINA RUKOTI. Side eno nyina manager runo wa DINA RUKOTI naye agenda kubeera nga atulya kozi ye yali bridge egatta Gerald Kiwewa n'omuwala DINA RUKOTI. So okusookera ddala manager runo ogamba otya? Sigamba mpozibwe. Buuza ku bannayuganda abatulaba then otunnyonnyole ku mbeera eyatuusewo wakati w'omuyimbi Gerald Kiwewa n'ab'obuyinza then naawe nga manager eyakwatagana ne Kiwewa ne mukola oluyimba lwa Nantaba. Abannayuganda mbalamusizaako nze bampita Runo okuva mu Runo Concepts nga ye management company etwalaganya omuwala DINA RUKOTI. Era nze natandika project eyo eya Nantaba because I was the intermediate between him n'omuyimbi wange. Because ye initially omuyimbi wetwamubuuzanga muyimbi kigweyagala okuba naye ng'ayogera abantu aba babiri Gerald Kiwewa Irene Namatovu. Tegeera. Then I personally nange mu nnyimba za Kiwewa nayagalanga nnyo oluyimba lwe bayitanga agali ekozeeko. Ebeera ngumu. Then there is that song edina ali agala oluyimba lwe bayita Kameme. So we looked for DINA na insisting we look for Kiwewa to call a remix ya Kameme initially. Okay. But we're talking about August last year. Then around November netukwatagana ne Gerald ne tujja ku studio nangamba tusinkane ku studio. Okay. Then we yajja nagamba sida mu nyimba zange. Kitegeera. Naye waliwo nabuza DINA namugamba what is your name? Namugamba DINA RUKOTI. Namugamba what does this RUKOTI mean? Kubanga like yamubuza oli mu kiyo bitegeera. Then namugamba it means a beautiful girl. Tegeera kandi nagamba kati awo tugenda buildingira story. Okay. Nti omuwala omulungi yenna abasinga bakubya abantu kibooko. Naye ate toyinza gamba mbu DINA simanya biki biki nga tebiraiminga. Then nagamba in the same route ayina egal gwamanyi akikola bwatyo. That's how we began the project. But that was, we're talking about August. Last year. Approach was in August. We twakola oluyimba naye
twalutamuko is this 3 months ago official release yeah, it was like 3 months ago. So we batwe bakwatagana okola oluyimba luno Nantaba through me yes cause nze nanonya muzeyi yes I was even surprised nti watuka mu studio some artists batandika okumbuuza nti oyo rasta wamujjeewa fenga tumunoonyeza oya nga tebamufuna nga tutunulira embeera nti mwagenda mwagala kukola remix muzimu ku nnyimba ze then ne tutuuka nti mwafulumya oluyimba Nantaba oluyimba luno mwasanga luwandiise mwadda ku ideas zammwe ne mugatta kampu eno n'eri Kiwewa alina vibe ye ng'omuntu wa vibe ye yagamba producer amuyita Felix Pro n'amugamba kuba engoma gye mwagala nkole ki nyimbiremu tambuliremu nja kujja yajja na mulamwa because omulamwa omuyimbi yali agumanyi nga ne Gerald agumanyi gwe bagenda oyimbako naye nga tazze na kitabo na that's how we began. Then in fact weba wegendereza yawanga DINA vibe nga mugamba woba okoze kino n'okola kino ngalinga it's talking like it's a talking song sigama nti yajja ne project ye n'agikuba waawo musimanya tuyimbe kino but he wrote the words yes nga mugamba are you comfortable with this yes ate kino bwe bati manager Runo in your presence ku nga mazo kwatagana vibe eze mu studio golowooza gwe ng'omuntu olowooza Kiwewa yasinziira ku Nantaba honorable gwe tumanyi oba zaake oba just yisanga amanya gazze nga vibe afunye ya ngenda kuzza ku waliwo kigambo eky'oluzungu kyangu nnyo bakita context ngenda kwogera bigambo bibiri nga tebikyo ka spelling ekigambo ekisooka oli musiru onziramu oti siri musiru ate ngamba oli musiru olina kyonziramu amba nkuvumye abo mazo okukiggala yes nze wenveri ne ngamba nti abakazi abawonye nga tobantama gwe noveri n'oyomba kiba kitegeeza ki kitegeeza ndi omu kwabo abawonye ebigere meaning sikwogeddeeko wabula weetadde muki gokyetaddemu n'okiyingira wakati so nze weyayita vibe nze saalooza ku muntu yenna that is his vibe okitegeera kiringa ogamba ffe tuli bantu wobeera mu nnyumba ne bafuuyira dde omwani afa igwe oba biyenje exactly that is it nti oli waavayo n'agamba bayimbye ku nze just ye bali kwambalanga teezo naye tebaba mu ye it was just a good song nange nayagala so I didn't know nti lukoonyo ono ne lukoona n'ono kyekyenkugambye eriyo ebansiri ne bagikuba ddumu ejja kufafa abantu koleki tusigalewo but it was not oluyimba luno nga lukolebwa process ebigambo babigasse mu beats production byonna ngolaba luli ku stage almost from a studio muli manager Runo wakirowooza account maybe kiyinza tutwala ku eno level ko kiri nedda that's the whole truth nanyumira luyimba because DINA ine nyimbe za babitati ebigoma before ko percussion aina ine ndala mu studio bwezi ate azimba bulungi nnyo so what we discussing ane mugamba which one first because jezini nyingi bweziti nagamba no limba lwa Nantaba ndwagadde nnyo but even the producer mwenyini Felix Pro yalwagala nnyo kati otwaine audio yo ne musinikirako Edwin Po director wa video Kiwewa nagamba ani agenda directing video nemugamba Edwin Po nagamba kyetaga omwana nga ayinamu ku art nga yayagala ziri stories zaabwe zakadonkamu yes. Kati Edwin Po namugamba netusoke tumulabe atwe script ye nga tanazalawa kati Edwin Po nata script eyo nagamba nono omwana omulaba mugeza so directing oluyimba luno and that is it was just a storyline even the video is very clear video tonyonyere muko video nga bwentegeeza tulabisawe no tosogenda ku YouTube nononya video eno bagita Nantaba DINA RUKOTI nga featuring Gerald Kiwewa eri ku platform ki eri ku YouTube channel ya DINA RUKOTI yes. Osobola kwera ngo ofuna video eyo noyongera okulaba kiki twogerako tudda ku video concept nga we yafaanana bali namuke bifaananyi bye bakolanga bijjayo oba honorable oba mu video eyo yefananyiriza omukyala mu video eyo balaga guy omanyi omulembe guno ogwe tulimu abawala bagala nnyo okuba obulungi so they always these young girls abasinga opting for older men not because of love but because of
akasente ayagala akaviri akalungi ayagala vuga emmotoka which was in the video nti Nantaba yali muwala muto nga alina omugagga naye nga yeeta mwagala byalaavu nga alina kali akavubuka kawulira nti ye kayagala naye nga tekayinaamu so ono mukadde waba agenze nga kavubuka kakola ki kajja ne kagatawo mu mbeera yonna kakwasaganya emirimu gy'omugongo we kati omugagga waddako ewaka n'asanga omuyaye nga zekwasaganya emirimu gyategere egy'omu mutwe n'egy'omugongo n'ahubibwa kati awo mulirwana wajjira n'agamba omuwala nti Nantaba otaba naye ojja kusa omwana waffe so in this mu video Kiwewa mulirwana ye mulirwana alimu yes is an advisor Kiwewa like an elder yenanga wabeera ali mu nyumba gye bapangisiza omuwala naye agamba Nantaba otaba naye ojja kusa omwana ffe okukyalo kitegedde yes ye Kiwewa yatugamba mbu waliwo Nantaba w'obutiko weewabwe gw'amanyi bakitegeera so it was clear ne mu video mwekiri temuli politics tewala muko kadi yonna nti eno party simanya bataddewo gundi ezo ze logo zammwe temwali mu logo yonna we mbanga mali mu logo mu video yali no concepts company yange managing DINA RUKOTI ne logo ya DINA RUKOTI yali matenga ina logo ne yakiwa te yali mukubanga naitwa amukoli ya logo ye muzee asoso kuba ye mutamive kampala eka ina logo manager Runo ngenda kudda joli shortly koze n'ensonga gwo singo gitegeera go asingo kwasaganya project eno kulaba ngegena maso naye nga ku side eno ninayo omuyimbi a victim of circumstance byonna bitambula biri wakati wono mwana muwala omulungi wati n'omuyimbi Gerald Kiwewa nendowooza ku lw'obulungi bwa program eno bannanga abatukulira n'abatutwala muzikiriza twemu akapira k'oluyimba luno tandikirawo Katonda wampa munange nsimye naye teri kalungi kenfunye bulungi abasajja bekuba embale ne betta olw'okuba abalwanira Nantaba abakadde n'abatono abatasaana bonna beegomba okufuna kunze olw'okuba bulungi Mukama bwe yampa erinnya lyandi balwanya siirinyome abeeyogerako n'abalemwe dda nga babitiibwa n'abamu bakungu beesoma bwe betaba Nantaba nze abasinga olw'okusola ne bakoowa naye ojja kussa omwana waffe bamukuba bayimba nti emboko zaake Pulo mpome zindalo gwange mama nyabo naye ojja kuyimba mwene mbero kyaswana okuyimba oluyimba olwo manso oluyimba wango olimba ndwagala nze badde bayogeraga badde ndekanse bane kyatuse ku muzeeyi Kiwewa olimba nze ndwagala nnyo nga bw'okiwulira DINA RUKOTI webale kuyimba webale kusiima okusookera ddala obulamu bugamba ki wakati mu mbeera nga muzeeyi waffe Gerald Kiwewa yakoze bamututte munnange bamukwatidde oluyimba lwe mwayimba kenyini nawulidde bubi kubanga mu kutandika story nali waka nenfuna essimu kati abantu bangi bankubira ne banfuna essimu ne ngamba kampikinge ng'abantu bankubira nnyo bwe na picking omuntu n'angamba tulina share mubende ngenda kuwa miliyoni 4 kozi nesoka nensanyuka ne mane nebuuza akansoka njogeko ne management lwaki omuntu asose yita mu management antukirira straight kwe kubuuza management ye kenyini ne ngamba that's a good thing naye muntu kyakuyita ku kivulu mu lockdown nga tekiri online ate nga kiri wala kati tukyabyogerako nga tubyogerako tugenda amawulire Gerald Kiwewa bamukutte after nga bumaze ofuna phone nga mfunye phone kwanga tukyabyogerako buli kimu tugenda online kulaba amawulire Gerald bamukutte nengamba kikino ne manager ne bamukubira mu Gerald bamututte awo kweraliikirira nze nange ng'omuyimbi after knowing nti bamukutte lwa luyimba lwe mwayimba bwe twabuuza manager n'abuuza ate olubadde management yabuuza ne bagamba luyimba lwa Nantaba lwe mukwasizza kati awo nange neefunamu okutene neebuuza ate oluyimba lukwasa lutya Gerald Kiwewa kati awo nenzijukira ne phone call gye mbadde nfunye ne ngamba kirabika naye baddemu obuki tebadde nnungi awo nange kwe kutya tubala ennaku 2 nga muzeeyi Kiwewa akwatiddwa DINA RUKOTI ennaku zino 2 zikuyisizza zitya tezimpisiza bulungi
kumanya nti Gerald Kiwewa ali mu komera so awulira bulungi ne bwaba gwe kubanga omuntu twayimba fenna akayimba nalimu nze ngonze omuyimbi DINA RUKOTI ate okuwulira nti omuntu bamukutte mweno lockdown bampulira bubi era naku zine ebbiri tezibadde nnungi kunze tewali fear nti goddako naye anytime bakutwala. Of course kafia kabaamu nga bw'obimanya ebintu bino obeera neyo fear kubanga Gerald bamukutte ate wayimba naye simanyi kyakugamba saawa zino kubanga mpulira bubi ba Gerald okukwatibwa muzina ennaku ebbiri. So ng'oli mu kamera DINA RUKOTI nga at least gwokyali bweru tonnatwalibwa tonnabeerako mbeera yonna mbi kikyoyinza okutereeza eri abo bayinza okuba nga babafuna bubi mu luyimba luno? Kyensobola okwogera kiri nti oluyimba lwa laavu teruli mu politics yenna. Ekisooka oluyimba lulinga translation y'erinnya lyange mu Luganda. Ate n'ekirala Kiwewa kennyini namubuuza osobola okukozesa erinnya lyange nagamba erinnya lyo lisobola okujja namana mpa story muwala wa muganda we bamuyita Nantaba. Mukazi mulungi naye abatawaanya omanyi omuwala omulungi buli kimu ayagala kifuna abakazi abalungi mututawaanya. Nange ne mugamba lwaki tokozesa erinnya ne tuyimba nga vibe weeri ne tuyimba contributions creativity was all there. Kwegamba luyimba lwa love nga omanyi oluyimba lwa love nga lubuulirira omwana omuto okwagala munne kyekyennyini kitwali tukola okuyimbako. Okay. Nga tukozesa situation eno eriwo nga gwe omuyimbi agezaako naawe okusitula talent yo inenewe enembeera inengeri gye yakwaffectinzemu no feeling like oba music muveemu at times omuntu singa abanga akufunye nabubi mu mbeera ate gwe gye wali totegeeza nti kyewali omene saafunyemu kutya mbu music ngiveemu kubanga nze sirawo kibi kye nakoze sirawo kibi kiri ku project lwaki mba ntya mbu nina okuva mu buyimbi kyokka kye nina okutya right now kiri nti Gerald Kiwewa avaayo ddi kyenjagala kyokka omumanya nze kenyini nange okutya kwange tekusobola kugasa saawa zino kyeneetaaga Gerald avuddeyo atuuse wano so akutyambuka nve mu kuyimba no ne management yo kenyini tetiddemu tulekeraawo okuyimba kubanga bwe ngamba nti ndekeddaawo yimba project ezisigadde nzikole ki nzitte bwe kityo kirina obba. Okay, kino ekibuuzo ekiddako kyalibadde kya manager naye nga naawe nga omuntu nga naye bwali omuntu era nga yali part of this project oluusi naye kimukwatako wadde teyateekamu oyinza okuba tebateekamu kasente ka video tebateekamu ka audio naye gwe ng'omuyimbi notakinga time yo ne mu creating oluyimba olulungi weeruti then at times n'owulira nti terujja kuzannya ku radio oba TV okitegeera mu mbeera weetyo to your feeling? Of course in feeling bubi naye on the other hand management yo kenyini yetera no feeling obubi ennyo kubanga bateekamu obudde ne bateekamu ssente ne bateekamu video ate ne bivaamu nga biri bwe biti. Runa alina kyayagala ekimwokya ku nsonga eyo yennyini akasente ssebo wagenza otunamu mu mabaati ng'olaba kayigendera bwerere batya kubanga wateekamu audio waliwo omusanga waliwo omusanga kulwaki tosobola zanya luyimba olwo ku TV andi munnaye we munaabeera nga ekintu kivudde mu mateeka eyo nga batugambye nti munnange oluyimba lwalibanga bagenza olunoonyereza lukoze luti ate ffe tumunaabatufuga olaba ebitabo bino byetwasoma tubikozesenga tetujja bireka kgenda omanyi ona nisomera kasozi awo enakawa ku mobs kosi yange nali nkola international business BIB twalina kosi unit gye bayitanga business iro era najagalanga nnyo kubanga nayagala bino okunyamba mu music business kubanga kati waliwo kyayita music industry ni music business eno business gyotulimu is business tetukyayimbako tetukyayimbamu so waliwo kyebayita civil case ne criminal case nti eno ensonga singa Nantaba yavaayo n'agamba nti defamation it can be a civil case naye yasookera mu police it became a criminal case nti nze weba
that is if I remember naye nga kyekyo nti webanga case ya civil waliwo gwe bayita plaintiff yawawabira nange gwe bawabidde baba bampita bata defendant yes naye kati yafuka criminal kubanga bawamba omusajja ne bakebera kebera nyumba so it is criminal tumuno ne lali nyali it's a criminal case that means ona wawabidde baba bamuyita complainant siwe kiri nze mbeera accused nenga tebanasalira musango mbeera suspect in this case Kiwewa is a suspect naye suspect kiba kitegeeza nti waliwo complainant wabula complainant gwe bagamba nti ye Nantaba oba omwogezi wa police Onyango gwe yagamba yavuddeyo mu nnyini mu kamera n'agamba sina na reference number si wawabira nk'omuntu yenna meaning this is a suspect ataina complainant wakitegeera tewaba musango kubanga go lujja wongamba gundi yandopedde ne ngamba naye kulaki wandopedde nga nze sina loopako tewabaawo musango so siraba kulaki TV oba media house yonna esobogana olimba olwokuzanyanga mwennyini gwe bagamba yawabi ate ekindeseze ensonga eyo lundo sigwe gusoose waliwo ennyimba nga zo okusinzira kubakulira ebintu ebigenda ku mpewo bagamba nti olwo terusaanidde era ne lutazannya kubanga lwalwawemu olusinga si lwabwemu mwabadde musima lwatakinze gundi lwabadde mu mbeera weetyo yes kati kansuke nkubuuze wawuliddeko nti Minister Nantaba yakyeganye mu teyawabira oba tenakiwulirako okay according ko dobozi yenawulidde minister alaga nti ekintu kyammwe takimanyiiko wadde kati ate owa police agamba ani yawabidde yagambye mwennyini yakyogere n'agamba na honorable minister yawabidde honorable minister n'avaayo n'agamba tiyawabidde meaning gwe musango guliko suspect atayina complainant kati naffe twagala kumanya eyaloopye Kiwewa yani kubanga Nantaba kale webanga gwe bayimbako ovuki simenyo bawa butiko kubanga oli Nantaba wo butiko gwe bayimbako ekyewonyisa kankuweyo kamuko wadde tomanyi mbulira Nantaba kikatwa nugoyogerako anti kati I'm just inquiring kamu there are many options of Nantabas in this song ovude kuwachi wago ya leta nti eyakuba oluyimbo lo Nantaba producer amwita Kiyimba Felix gweta Felix Pro amudira like amuddako bamwita Nantaba so she can also own the song ayinzo ganange bayimbye kunze producer yalikoze ne ononyereza muntu wa Felix Pro amuddako bamwita Nantaba meaning Nantaba honorable minister singa yabadde avude n'agamba bayimba kunze even other Nantabas can make a petition n'agamba nange bayimba kunze tuwawabire Kiwewa that means names in that kiba kitegeeza nti amanya mu Uganda gaina copyright nti lujawo nandopa leero ne lujjo mulala nandopa tujatandika kuyimba ku miti nti mango tuli you okay manager luno nga tuli yakunecha y'omusango guno mu kaseera weekati wa followings ko embeere eno munaku zinebbiri ezitambudde ki ekiriwo omuntu yankubira essimu bamwita Abdulmurasi nangamba kyo abamutwala yamrecordinga yogera naye kubanga yali akyayogera naye bamujjako essimu nagamba naye bangambye bantwala Kibuli era weyakubirako omu ku officers kubanga yagamba mukyala wa Kiwewa nti kwata erinnya yali kwata namujjako n'ennamba namugamba janguwa Ekibuli twakerayo okezi wetwatuuka twasokera Kabalagala ne bagamba ali Kibuli ne tuve Kibuli ne bagamba ali Kireka ne tuve Kireka ne bagamba nedda ku saa 8:30 tumuleetawa Kibuli kubanga Kibuli tebasuzayo bantu ne tugenda byali bya kubuzaabuzibwa okutwaliza ewamu that was day one that Friday yonna paka sawa emu tetwamulabako twaliyo nze Mathias Walukaga Abdulmurasi manager yali warema amwita Kayemba manager Kayemba solo no nabadakulira abayimbi Sophie Gombia Hildamani yeah banji naye sisubi anti waliwo eyamulaba kuffe so esawe eno bagamba aliriddawa wetwogerera kati bikyali mumbo Kireka webayitanga babayitanga okuwembule bali mu kunoonyereza yes and fortunately ekyanziza muko kumanya these guys are happy which guys police bajasibe tusange police abo bali very happy kubanga waliwo n'omupolisi yagambye but nanti bayinza baba bafunye salary kirabika bakabasasula emisala naye bagamba but I love that song
Hey, the song is okay. It is not even. Maybe ekyakwasiza Kiweewa omanyi obsession ayinza kwasa omuntu oyinza kwagala nnyo omwana ogamba tosekera nagaye naye nga tomugamba nkonti I love you wanji kireka Kiweewa bamwagala nnyo just bayagadde mulabako kisoboka naye batwala omwana wa foono banaye naye temumutereka mumuleke Dina nga tuddawo ndi Dina bamutote sina gyendaga Dina ki ekiddako wakati mu mbeera eno eriwo tuyu muli owulira ki ekyalizeeko mu mbeera eno ey'Kiweewa okukwatibwa yonna gigatte koze erimu Kiweewa okukwatibwa ne kaaliyayo okubeera nti somehow bajja obstructinzeemukko mu mbeera nti artist musical yali wadde ali mu kutambula kati right now kyensobola okwogera nti kiri nti buli kimu step by step obulamu bwa Kiweewa the life matters Kiweewa's life matters mpaka Kiweewa ng'afulumye that's when I will be too excited naye nga tekisobola kuŋŋaana kutambuza bintu birala kubanga I'm not a one man's army team nene ebisigadde nabyo bigenda bitambula kubanga nina audio empya eyatulumye eri mu kutambula naye nga in this situation twagala Kiweewa ateebwe fast so mu mbeera bwetyo waali yagadde muddemu koleyo n'akayimba akalala if it's possible anakaddamu kwena embeera nga ye yagenze by the way ng'ovudde ku kintu twakola nayo oluyimba lwa Nantaba Kiweewa faani waffe nnyo ate ne Dina faani wa Kiweewa nti oyo ayina amanya ate by the way nzijukira ali amugamba nti ayagala muri brandinga ye ebya Rukoti Dina yamuyita Nantaba era wano anytime womusisinkana oyamuyita Nantaba Nantaba aliwa yes so okola naye it is a blessing ne wagamba tatuwadde nyimba 10 tugamba it is okay kubanga ayimba because ngovide ne mukuyimba waliwo omuntu ayimba n'omuyimbi Kiweewa muyimbi waddala teri kivuga kyatakuba oba gita oba keyboard oba n'amaloboozi gawulira so ogamba Dina nti ajja kuddamu nga yotanakkiriza nze soka nenzikiriza so omunoonya emirundi 10 ku side ya manager nga sinadda wa muyimbi njagala omalirize ng'otubuulira ku nsonga eno okuviira ddala kuba ekikwatako ab'obuyinza then paka ku muwagizi asembayo olowooza ensonga eno yalikwatiddwa etya era omuwagizi gyali agumire ku kikumbere negenda mu maaso ab'obuyinza just kyembadde mbasaba nti the scaring art gemazima like waliwo abaana abali mu kutya abatakyasobola kuba na balesebwe n'embeera nti there is always freedom of speech but there is no freedom after speech bajaletawo nnyo like they will kill art ekitegeera bajatandika okuleta suspicions ng'omwana abaddeyo ng'ayagala kuyingira buyimbi naye nga gamba okuyimba tekuli safe edda ekyatwagazanga okuyimba kubanga ekyatwagazanga okuyingira art ono ffe twalabanga abamanija b'abayimbi edda nga bakugamba mbu oyo bamuyita Steve Jean kubanga nze gwe nalabirako kino nkiddamu nkyogeranga buli lunaku Steve Jean yakwasaganyanga abaana ba Blue 3 abo nga ngamba oyo gaayo oyo alina abawala basatu akikola atya okitegeera naye kati we bakwata Kiweewa ne omuyimbi ne bakwata bakutemanaja kubanga by the way ne Edwin Papa bade bamunoonya owa video naye nga bamunoonya bamukubira amasimu ago wali omwana nga ali agamba eyo video sijajje kwata ejja kuntwa that's just killing art kati n'ekirala kyetusaba abakulembeze accuse abadde gwe babadde asuubirwa nti yaloopye Kiweewa ate yabyegaana kati just kyetubadde tusaba batuwa omuntu waffe kubanga kati tumuyita na innocent tuyinza nomukyusa erinnya tumujjeko Gerald tumuyite innocent Kiweewa kubanga tewali muntu akola ki yamuloopye so bamutuwe ate bajjewo eyo fear kyasokedde mu mateeka simanya balisa amateeka bwegati galiko ebipapula ate kati kizze mu kuwamba muntu kyembadde ngendako katono nnyo nga tumaliriza nti oluyimba luno bembeera eno eriwo ate mu mbeera yemu nga tutaba side eno waliwo amateeka agayina okujja ku art olowooza kyalibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo oba gwe walirowoozezza oba wali wagidde amateeka gano gabeere nga gajja maybe singa luno oluyimba Nantaba before lutwala even mu studio nga mulina komiti gye mwasooka olutwala maybe bino tebyalibaddewo kankubuulire music
Lujja ekibitali ntino joine eri very tricky nandi badde nkuwa live example. Omuyimbi yenna asinga okuyimba omusanga ali mu mbeera ze nomugamba nyimbiramu asobola kuyimbira. Ebisere bisinga kiba kizibu. Omusambi ompya nogamba nkyangiramu awo. Biba kiba kizibu kuleka nga ali mu kisaawe. Exactly. Nti music enyimbe zisinga zinyuma vibe nga muri wali kyobola nkubiramu ekigoma tukoleki tuyimbe kati kale bale saa mateeka agaabwe tugenda bayimbiramu ate dino yayine nyimbe ezirikode ziri 32 tugenda zikwatya tuzizeeyo tubawe ipapula ekitegira oya recording nyimba nyingi nga tetuna mu unveiling officially tukole tutya tubadizeeyo vibe some things just mu ba artist yanagenda okukkiriza ekintu kino ekyamateeka business kiwoba sector kyetali mu mateeka. No, that comes back to the disunity amongst the artists themselves. Nti nze njagala nnyo omuyimbi nga Dina nadiringa ne muyimbi munne kubanga bategera obulumi bw'omuyimbi. Some of us tried music and that's why tugiremeddemu nti tetwafuna mukisa nga badina gwe bafunye fe twayimba ebintu bya fedda nze nalinga mu open vibes ya adjusted naye nga music fe atulema bwato kubanga tetwafuna abantu batu pushinga oba batu believingiramu nti kati nze I can understand the pain of Dina cause nayimba ko nekikola ki nekiyanga nebya ibyayanga nekiweta kati nze ndaba Dina mba manyo bulumi bwe naye wabula abaleta agateeka ago nti oli mu na business avudde buvyeri mu kusuubula nina akasente kange bangamba mbu wenteka muwalo no milioni 10 zivaayo beba abononye art nti tebalina bulumi bwa music passion for that bafudde ku sente nti omuntu akugamba nti enkwa milioni zange 10 ozizza ddi woba oyimbi oluyimba n'oluyimba osoka n'olufa nagamba bulayo 9 ekitegeera n'oyimba nagamba nno bulayo 8 mwesanga muyombye nti oyo namuteeka mu sente zange tezaavaayo because oze kunkama mu sente tolumirirwa ati wange. Yes. Okay, nganzira kube kikwatako mu nsonga z'amateeka gwe ng'omuyimbi olowooza tteeka ki singa abantu abayagala okuleeta amateeka balowooza ku kyamateeka lye baalirese n'olaba nti liyamba omuyimbi tuyu etteeka lya copyright lyerisinga okwetaagibwa mu Uganda in a way that omuntu asooka okutunza oluyimba lwo ku CD nga tamanyi nti yeggwe n'akugamba ono omuwala omumanyi naye nga gwazze goli ku luyimba lwo nga bali bize balukolamu sente nga gw'omuyimbi gwe kennyini tonaba nakumanya nti oluyimba lwo lutambula ekyo kyennyini ekituufu n'ekirala nga manager wayogedde ekintu ky'okutwala oluyimba kintu kizibu kubanga omuntu ayimba ku vibe anti baagala kulongosa olusi vibe webakwata munnaye ne muyimba ebitaliye bitakwatagana mbuuza kati ku kye tuliko nanti wano kankubuuze kawo nnyini bagambye mbu wengenda okubayimbira nsooka sasula okusasulani oli gwe ngendo yimbira anti eri komiti eri mu eyagala kumanya it's a censor board manyiko oluganda otonotono tewali muntu alumirirwa nga talina kigendererwa ng'okwagala nze nkuyimbiremu kyekigenda okuliisa awo otulenga butuuzaawo owulire bye tuyimba ani agenda kutereeza luno tukkirize manager luno nti mu mbeera weeti music watuuse tulinayo oluusi we tufuna oluyimba mazima noddamuko wali n'ogamba naye yabadde ayimba ku ki ne mutalukuba you only play good music si bwe kiri some things are just natural it's a vibe. Yes. Okay, kigwere eno nga lujja lufunye n'agamba luno teruyita because there are some most of the TVs in Uganda baina ba music directors. Yes, that's why that position is there. That's why abakulembeze balemedde okumanya position yaabwe nti n'akatono bagala bakeddize nti radio stations have music directors, they have programs simanya biki ebintu byabwe but they baina production manager. Boma n'alyawa gwenga already mumazo okukikwata national ekideri meaning oluyimba mujja duweerezanga bweza play this one Runo olw'obudde ssebo tuleke omuyimbi amalirize omuyimbi nga tumaliriza ugambye ka audio wakatadde akapya bakayita tulumye produced by Ronnie and Rono Concepts Management. Okay. Yes. So ka video loading soon.
bakalindirire soke mutekiweewa mukalindirire yogera ku social media platforms zaffe simanya oba abakubidde amasimu tebayiteyo naye bayiteyo anyways bajayitayo bakusanga batya ku social DINA RUKOTI Instagram DINA RUKOTI 256 Facebook DINA RUKOTI YouTube DINA RUKOTI and Twitter DINA RUKOTI when I'm putting on a white t-shirt. Twitter njiddamu nga nyambadde white t-shirts. Wali endala ezirimu abambadde black. Sizitegeera. Zenda banga nange sizimanyi. Nga ze DINA RUKOTI naye nga tozitegeera. Nga sizimanyi. Kutwira omuntu yamuwandikira message ku Twitter oyo nga mugambe na account yonji tunda kubanga kusinga ba follower. Kubateeke omwana yankubateeke n'entyana okutya. Ngagamba nangamba nti account yonji tunda kubanga nkusinga following nenebuze ennaku zino bantu ndanga sitegedde nga kuliko Twitter yonjiddamu profile picture ngenda lwawo gikyusa nga nyambala t-shirt ya white ye ngayambala empale ya black ezisigadde bannange ndaba ebifaananyi bitambula ku Twitter kirabika na account nga mukaaga twaka closing nga 7 tetuzitegeera tulopa people are making fake accounts of me on Twitter ne bateekayo ebintu nga sibitegeera omuntu nakubye na simu nagamba waliwo kyoyogedde nga tokimanyiiko. Okay Runo tukomao orobo abukubira oyo DINA bamanyine mukwenga toyaga kuja ku interview zaffe tukubukinga ku Twitter okwo ngoro bagenda kuziri endale ziri fake I think bakubira online show nagamba twagezezaako okutuukirira naye gwe kirabika toyagala yimba nogamba bannange mwayiseewa. I think tone wano mu mbeera y'okuyamba ekintu ekyo tubeerenga tukigonjoola somehow tujja ku platform awuteekawo ko accounts za DINA RUKOTI. That's Twitter ye, Instagram ye, Facebook account ye, YouTube channel ye. Byonna wansawo DINA RUKOTI embeera yokka gy'osobola okubeera ng'omufuniramu olw'embeera ey'okwewonya agafere abafere n'abantu abeeyagaliza okukola embeera endala ate ng'omuntu alina ekirala ekyenjawulo kyagezaako okubeera ng'ateekawo. Luno kamalirize na kano olw'obudde omwana ono DINA RUKOTI we mutunuulira ayina eddoboozi nange mutya alabika bulungi bambi era luno naalisabidde wano wennyini nga nkwataganya ne management ekyo nzaba dagenda okusaba naye ate olaba onsabye kirabika DINA okiraba otya yagala ne manager naye ng'okitegedde nakiriza dda banaye olabye embeera eno olw'omulimu gwenkola nefunidde akumata kumira mpeera shoyalere komye wano naye nga bambi nange munsaasi omwana DINA RUKOTI ku Instagram ye ko musanga